This is Rock Pantilla already, the danger already. Buterevu kabakadde kamawulire gaffe kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mugyekumirako mugyebale gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero mu ddakiika eno yennyini abeera Fifi J the news anchor ate nga gwatanaba kubanga weegatta ku channel yaffe mukwano ngenda kubanga nkusaba obeere nga osubscribing ate tweyongere mu maaso n'amawulire gaffe. Amawulire gaffe olunaku olwaleero tugenda gatandikira wano ku mukulu yagenze mu maaso okubanga ate atuva ku maaso nga si mulala ye Archbishop Cyprian Kizito Lwanga. Alipoota yagenze bwetyo nebeera nga efuluma okuva mu ddwaliro ekkulu ery'e ku musawo abadde agenda mu maaso okubanga amujjanjaba oba personal doctor we nga agamba nti obanga alipoota egamba nti omukulu ono yabadde awera ennemba n'ekirwadde eky'omutima era ng'agamba nti kyekyamuviiriddeko okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Jjukira nti ono yasangibwa mu buliri nga mufu. Ennaku z'omwezi 5 April 5th April 2021 press release on the cause of death for the late Dr. Cyprian Kizito Lwanga, the Archbishop of Kampala Archdiocese. His Grace, Dr. Cyprian Kizito Lwanga, was pronounced dead at his official residence in Rubaga at 9:08 a.m. on Saturday, the 3rd of April 2021, by Dr. Sechitoleko Andrew, who was a physician to His Grace and the first doctor on the scene. A post-mortem was conducted on the same day at Mulago Hospital mortuary by a team of 4 senior pathologists in the presence of 2 representatives of the family and 2 physicians that were delegated by the church. After careful examination of the body parts of His Grace, a conclusion of the cause of death was made. I'm going to read this conclusion, the technical term, and I will give in English. The cause of death was ischemic heart disease following coronary artery thrombosis. This means a heart attack that is due to a blood clot that was found inside the artery that supplies blood to the heart. When this happens, it takes 3 to 5 minutes for someone to pass on. When I found His Grace, there was no sign that he had struggled. This finding is consistent with what is previously known in the history of the illness of His Grace, the Archbishop. May the Lord God welcome His Grace into the Gyebukeredde ennaku z'omwezi nga 6 olunaku olwaleero abakulu bakedde na wanki okubanga omwoyo gw'omugenzi bagwolekeza wali mu kisaawe ekkololo era nga bagutambuliza mu nnyonyi ekika kya Chopper we batyo omukulu Yoweri Kaguta Museveni abeere nga agubako eriiso evvannyuma oba abeere nga akungubagira ne mukyala we Kataha Museveni era nga wenjogera yabadde omugenyi omukulu ku nsonga eno avuddeyo n'abaako ebigambo ebitonotono byayogera ku mugenzi era nga amutendereza okuba omusajja omulungi omusajja ow'omukwano omusajja ow'amaanyi era nga ayogedde n'ategeeza eggwanga nti omukulu ono oba omugenzi ono yagenda mu maaso okubanga abasembeza obanga abakwatirwa ekisa mu biseera bye babeereramu abayeekera. Ezo ze zimu ku nsonga omukulu oyo Yoweri Kaguta Museveni zasimbyeko essira wabula nga ate teweerabira nti gavumenti evuddeyo bwetyo netegeeza nti yegenda okubanga eteekamu ensimbi mu kutambuza omubiri gw'omugenzi ono okutuusa lw'anaggyibwa ku nsi oba okutuusa olunaku lw'anaaziikibwa era nga nakugambye nti agenda kubanga aziikibwa olunaku lwakuna wali eri ku Lubaga Cathedral. Oluvannyuma aggiddwawo awo ekkololo bw'atyo n'abeera nga ayolekezebwa wali eri ekyabakadde erugaze ku Lugazi Diocese bwe batyo ne babeera nga ate munange bamwongerayo okubanga bamusabira. Waliwo embeera egenze mu maaso okubaawo ng'omukulu Yoweri Kaguta Museveni aganzika ekimuli ku kesi y'omugenzi ye flaga ya Uganda okuva ku kesi bwetyo nebeera nga ate munange egwa wansi. Ekintu nno kino kyennyamiza bangi era nga bangi bagenze mu maaso okubanga bakyolekeza amaaso. Anyways simanyi kiki ekitegeeza naye nga bangi bakirabye nga akabonero akatali kalungi nnyo n'akamu. Mu bufu bwe bumu waliwo ekiwandiiko ekigenda mu maaso okubanga kitambula ku social media nga kiraga nti by'ebigambo omukulu oba omugenzi essaawa eno byabadde atesitese okubanga ate ayogerako eri abantu ku lunaku olwa Easter. Jjukira nti yafa olunaku olw'omukaaga ng'enkeera Easter, naye ebigambo ebyo yali abitesitese nga bw'omanyi nti abakulu abasinga bwe baba banaayogerako eri abantu speech basooka giwandiika tebamala gwogera faffa era nga speech ye yabadde nti
As we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ, we call for the unconditional release of many young people who are being held in various detention centers without being taken to court. In case they committed any crimes, let those holding them follow the Constitution and take them to court to stand trial. Rest in peace, Archbishop. Ebyo byebigambo ebigambibwa okuba nti byebiri mu buwandiiko oba mu speech gye yabadde agenda okuba nga ate awa ku lunaku olw'Essande nga bigamba nti asaba abantu bonna abakwatibwa abavubuka abato abakwatibwa era nga baggaliddwa batwalibwa mu kkooti bawozesebwe baleme kubanga ate bakuumibwa mu makomera era babeere nga munange obasangibwa nga tebalina misango babeere nga bateebwa. So obubaka bwe butyo bwe bugamba era kigambibwa nti yabadde wakubanga aboogera ku lunaku olw'Essande gwe lwandiise olwa Easter mu kitambiro ekya misa kubanga yabadde wakubanga ate agenda mu maaso n'okusabisa. Ebyo ebimu ku ebyo ebigenda mu maaso okubanga ate bitambula ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Archbishop Cypriano Kizito Lwanga. Wabulanga olunaku olw'enkya olw'okusatu agenda kubanga ate atwalibwa ku Lubaga Cathedral babeere nga bagenda mu maaso n'okuma olumbe ate awajja okugibwa enkeera abeere nga aziikibwa ku lunaku olw'okuna. Omukulu amanyiddwa nga Lord Mayor Erias Lukwago olunaku olw'eggulo nga bagenda mu maaso kubanga ate batwaza ekitambiro ky'emmisa ekyokusabira omugenzi Bishop Cypriano Kizito Lwanga bw'atyo munange embeera yamutabuseeko n'abeera nga ate azirika n'addusibwa mu ddwaliro awe Lubaga nga biwalattaka naye agenze mu maaso kubanga ate asiibula olunaku olwaleero nga kigambibwa nti embeera munange egenze etereratereramuko. Jjukira nti omukulu ono naye ayina embeera etategerekera nga gye buvuddeko emabegakaawo yaddusibwako mu ddwaliro e Nairobi nga embeera si nnungi n'akamu n'akatono ddala naye katwongere okubanga ate tumuteeka musaala nga n'omwoyo gw'omugenzi wetugusabira guwumule emirembe. Mwana muwala ono gw'olengera mu kifaananyi yabadde muyizi wa siniya ey'okuna era nga agambibwa okuba nti yabadde supposed okuba nga atuula ekibuuzo kye ekisembayo olunaku lwabadde lwankya mu siniya ey'okuna. Jjukira nti bali mu bibuuzo ku Lukunjiri High School naye teyasobodde kubanga akikwasaganya era nga Pepe yabadde ya Swahili ku makya nga agenda okukola ebibuuzo abazigu bamulumbye ne babeera nga ate bamutta bubi nnyo nga bw'okiwulira. Ate okuddako mu ggwanga erya Sudaani olutalo oluli eyo mu baneiba baffe bamubalirwana baffe nalwo olugambibwa okuba nti lwakatwala abantu abawerako ddala era nga wenjogera kigambibwa nti omuwendo kati gutuukidde ddala mu 40. So nno embeera yo si nnungi n'akamu n'akatono ddala mu Uganda n'emiriraano. Okuddako ku saidi ey'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya ono agenda kuba nga ate addizibwa mu kkooti ennaku z'omwezi nga 8. Jjukira nti yasibibwa era ali eyo kitalya wabula ennaku z'omwezi nga 8 agenda kuba nga ate akomezebwawo mu kkooti wali ku Buganda Road bongera okuba nga ate bekenenya ensonga ze yakwatibwa kuba nti yeekalakasa nga bwe baali bagamba. Ate byo ebimotoka y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine nabyo tebinaba kubanga ate biggwa. Jjukira nti oluvuvumo olungi olwavaayo ku mmotoka eno oluvannyuma lw'okubanga egambibwa okuba nti ya bulletproof. Bwe batyo aba URA bavaayo ne bagamba nti emmotoka eyo yayitawa tetugimanyi tetugikiriyalingangako okitegeera. So nno ne bategeeza nti abeere nga agizaayo bagyekeenenye era ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asitukirawo n'abeera nga agenda mu kkooti asobole okuba nga ye defending emmotoka ye tebanga ate bagizaayo era nga agamba nti emmotoka ye yali well cleared. Kakati nno ye commissioner wa URA oba commissioner wa Uganda Revenue Authority omukulu amanyiddwa nga Abel Kagumire bw'atyo yavaayo n'abeera nga ategeeza eggwanga nti kituufu emmotoka twagikiriyalinga naye ekyamazima kiri nti tetwagikiriyalinga nga mmotoka ey'enjawulo oba eri Hamadi naye twagikiriyalinga nga emmotoka eya bulijjo ordinary car okitegeera. So ensonga eyo tugenda mu maaso okubanga ate twagala emmotoka eyo agikomyewo tuddemu tukole ki tugyekenenye olw'ensonga nti emisolo egyagivaako mitono nnyo okusinziira ku yo nga yo bweyogerwako ebyerina y'amaanyi nnyo eteeka okubanga erina okubanga esasula emisolo egiwererako ddala mingi. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwenkunyonyodde nti yagenda mu kkooti okubanga ate yeetaasaako ekintu ekyo emmotoka ye ereme kubanga ate etwalibwa kwekennenyezebwa naye nga wenjogera essaawa eno kkooti yo emaze okubanga kawangamula ng'emugamba nti tetugenda kutemeza ku liiso n'eddakiika n'emu era ng'emmotoka yo tulina okuba nga tugitwala bagyekenenye nga Uganda Revenue Authority bwegenda mu maaso okuba nga ate essaba. So nno embeera bw'etyo bweyimiridde eruuyi eyo gensobodde okuba nga nkuleeterayo mu ddakiika eno naye nga sigenda kwerabira omukulu amanyiddwa nga Smoky neeyanziza nnyo neeyanzege nsiima nnyo nsiimira ddala mwenna abavaayo ne muba nga ate munange mungulira ku soda mungulira ku juice mungulira katula ne mungulira ne ku data takuumira mpeera abankuumire mweraba.